omuntu yenna akulaga obwerere bwe ng'ayita ku mutimbagano ebiseera ebisinga abeera na kye bayita childhood traumas nti teyayagalibwa kimala teyagambibwa bigambo bino nti omala you are enough you're beautiful, you're strong you're brilliant ebigambo ebyo tebabimugamba so naturally bw'atuuka n'akula n'alaba nti alina ebbeere eritunudde Uganda gyeraga buli kaseera ayambala bubulawuzi nga bwanyeenya bw'ati akimanya attention yammwe eri ku mabeere kati gwe n'obeera ng'ogobeerayo ku social media because awe wali amaanyi ge kyakubiri abantu baffe beerabidde nnyo oba tebannategera kye bayita digital footprint buli kintu kyo gwe buli we lwetunuzaamu kamera n'obaako ky'olikodinga oba okitadde oba tokitadde kiteekwa fuluma buli wokwata kamera bwoti ne weerikodinga oba oyagala oba toyagala that video will come out lumu tulina mukwano gwaffe wa musajja no wa buvunaanyizibwa tuba tuli awo lumu bino byeteeka ku status nga teyeetadde eyo accident agenda okugjayo ekintu ng'ensi yatabusedda whenever you record yourself before the camera amaanyi ga kamera waliwo eyanyumiza balina gurupu nga yalimu taata maama then omwana ne mukyala we omwana ne bbaawe nga bagikola just abaana betuzadde ne bapartners baabwe nabo family si bino simakazi ni simaki kati dadi nga oba yali yerekodinga ka video ng'ali bwereere oba yali akaweerezaani nga takasuula mu ensi nehuuma gurupu bamaliriza bajigaddewo naye tewali yayogera kigambo nakimu tewali yayogera kigambo nakimu oli yanga nti ne guno gwaka sezaala teri yali amubuuziza kibuuzo nti mukama waffe wali obadde kikuwonwa